Bannayuganda mutunuulira abantu bonna bentadde wano. Bonna bafa ekirwadde kyekyo. Enfa y'emu. Ekirwadde kye kimu ekibatta. Simanye ekibumba kyayononeka, simanye omutima gwagize guti, simanye ebiwowoolo byasirise, simanye obwongo bwasirise. Message yange nsaba etuuka eri Museveni ne famire yo, kubanga mmanyi mwe muli in charge of the country. Mwe muli mu charge y'eggwanga Uganda. Era mmwe abali ku ntiko abali in charge of everything. Buli kimu kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga, you are in charge and you are responsible. Twagala gavumenti ya Museveni etubuulire ani ayingiza obutwa mu ggwanga Uganda. Museveni and your government, twagala muveyo munnyonnyole bannansi ani ayingiza obutwa mu ggwanga era ani gwe mwawa monopoly ey'okusuubula obutwa ng'abuleeta mu ggwanga Uganda era nga lwaki abuleeta mu ggwanga Uganda bukole mulimu ki? Tukoye abantu baffe okufa ekyeyonoonere mu ngeri ey'ekyoyonoonere nga teri yadde awondera, nga teri yadde anyegebwako, nga teri yadde avunaanyizibwa. Ane yaweebwa monopoly esuubula obutwa obuleeta mu ggwanga Uganda. Kubanga abantu bano bonna bemulaba, bonna bafa enfa y'emu, bonna bafa enfa yaabwe efaanagana. Simanye ekibumba kyesibye, simanye kati obwongo bwasirise, simanye ate kati ebiwowoolo byavunze, simanye ate kati omusaayi gwakoze bwe guti, bonna bafa enfa y'emu, ate bonna bw'oba obalaba bonna bantu babuvunaanyizibwa. Ana abatta, who is behind of their death? Ana ali emabega w'okufa kw'abantu bano. Omuntu n'afa ne watabawo yadde okunoonyereza ne musirika bwe ki ekitegeeza you are in charge of killing them. Museveni and your government, it means mwe muli emabega w'okutta abantu bano. Kubanga temunoonyereza omuntu omu n'afa ne bagamba butwa. Ye kennyini n'avaayo n'akyeyogerera nga tannafa nti nze naweebwa butwa era bwe bugenda okunzita. Okitegeera era n'amala n'afa. Ne wavaayo owookubiri nti nze ngenda kufa butwa. Ne wavaayo owookusatu nti nze ngenda kufa butwa. Owookuna, owookutaano, owoomukaaga ngenda kufa butwa. N'abaliwo abakyali abalamu nga baaweebwa obutwa nabo bwe bali bafeenya bapooca. Temunyega. Gavumenti kyetasobola kunoonyereza abantu lwaki bafa mu nfa bw'eti. Olaba munoonyereza ku birwadde ebitabakwatako. Olaba munoonyereza kuba bavuganya ne mutandika okugamba ate mputeti simanya crime, simanya abadde agenda kukola ebikolobero, ne mumukwata nga tannakola na bikolobero. Lwaki temukwata abantu abayingiza ebintu ebitta bannansi mu ggwanga Uganda? Intelligence yammwe ekola ddi? Eno message yange etuuka egijje n'Omuseveni ne famire yo. Mwe muli in charge. Mwe muli in charge of everything. Lwaki temunoonyereza ku muntu kyayingiza obutwa mu ggwanga Uganda era lwaki abuyingizaamu era abujjawa? Era muntu ki agaba obutwa mu ggwanga Uganda ate temugamba nti njogera kalebule? Abantu bonna abali wano bonna baayogera nga bakyali balamu nti baweereddwa obutwa. Bonna baayogera. Temugamba nti tusala mugambo mutandiko tunoonyo tutto tusiba nti tuli mu kusala mugambo. General Sejjusa yakyogera myaka jadde giyise nti obutwa bungi mu ggwanga. Oba mukitegeera? Nammwe kennyini mwavudde ne mufulumya lipooti nti obutwa bususse okubeera obungi mu ggwanga Uganda. Era mwagala bunoonyeza amagezi mubufunire obujjanjabi, mubufunire antidote. Anaabuleeta. Mwagala kujjanjaba kirwadde nga temusoose kumanya kozi yakyo evaawa. Mwagala kutandika kujjanjaba butwa nga temumutegedde buvaawa. Anaabuleeta, anaabuyingiza, anaabuyinako monopoly mu ggwanga Uganda. Anaayina monopoly ku butwa obuli mu kusaanyaawo abantu baffe. Anaayina monopoly mu ggwanga Uganda etunda obutwa obusaanyaawo abantu baffe. Era anaayina monopoly eyingiza obutwa mu ggwanga Uganda. Okusirika kwammwe kutumalirira ddala otukkirizisa nti mmwe mugaba obutwa mu ggwanga Uganda kubanga musirise bisajja mmwe muli mukutta bannansi. Mwabatisanga amasasi ng'ensi ewaawaala. Abantu bonna abafa amasasi okuvira ddala ku Kaweesa Abiriga ani Muhammadi. Mutubuulire abantu bonna abafanga amasasi teri lipoota eyaleevuddeyo. Mwalaba kibalabisa nga kibalabisa buli wamu kubanga amasasi lazima gabeera mu gavumenti yayina monopoly ku by'okulwanyisa. Mwalaba amasasi gabalabisa ne musalawo ne muyiya strategic ey'okuttanga abantu mu kimpowooze abantu bagende bwe batyo ng'ensi yonna ematidde ekkiriza.
nze mpulya n'obulumi bunnuma. Abantu bonna bali mukunkumuka basaanawo, abalala bali kungulu bafeenyereketa. Ebibumba byavunda ddala lwa butwa, ani alina monopole ku butwa obuyingira mu ggwanga Uganda. Era lwaki atta bannansi? Bannange onyumya ebintu bino n'owulira nga n'obusungu bukutta. Ngo n'obusungu bukutta, abantu limu abakubanga masasi misana tuku broad daylight nga mubakuba ne mubattirawo. Mwalaba kibalya. Kati mwasalawo kunoonya ngeri mpya gye mugenda okutandika okutigumbulanga bannayuganda. Abantu bonna bali ku bunkenke. Tebakyalya tebakyanywa mazzi wantu lwa butwa, ani alina monopole ku butwa obuyingira mu ggwanga Uganda. Lwaki temumunoonyerezaako? Ekyo kyonnyini kyongera otukakasa nti mmwe muyina monopole ku butwa nga bwe mwalina monopole ku mmundu ezattanga abantu. Kubanga temwasobola tuleetera abantu kyabatta abantu. Mwatirimbula abantu b'Ekasese mbu bagenda kukola buyeekerera, mwafuna intelligence emala ne mutirimbula abantu b'Ekasese ab'omusinga ne mulaga nti abantu nga tebanaana kubatta. Ne mubatirimbula nti intelligence. Lwaki temulina intelligence enoonyereza ku bino ebintu? Abantu nga bafa baggwaawo kiki? Abantu bonna abafudde mu ngeri efaanagana bonna baabitiibwa. Bonna bantu babuvunaanyizibwa mu ggwanga Uganda. Bantu ba senior citizen abalina okulungamya eggwanga bonna bakunkumuka baggwaawo butwa. Anaagaba obutwa buvaawa n'abusuubula n'abutunda. Okusirika kwammwe kutulagira ddala nti mmwe mubutunda, nti mmwe mubuleeta. Lwaki temubunoonyerezaako? Ate temugamba nti twogera kalebule. Jjo mwafulumya lipooti nti obutwa busuuse mu ggwanga Uganda era muwagala kutandika busalira magezi bujjanjaba. Munajjanjaba ki kyemutamanyi gye kiva? Anaakireeta. Mwe mugenda kujjanjaba ndwadde ya butwa nga temumanyi koozi yaayo. Lwaki mutta abantu? Lwaki mutta abantu? Kati amasasi mwagavaako tekyali yakubibwa masasi. Kati mwatandika strategic empya ey'okutta abantu nga ne bannansi bonna bakkiriza era bamativu nti munnange kaawumula atobye n'obulwadde. Jacob Oulanyah twamulaba kitaawe yakyeyogerera. Si propaganda nti oba tusala mugambo. Okitegeera Hussein Kyanjo yakyeyogerera. Segirinya yakyeyogerera. Serena Nebanda lipooti yafuluma. Abantu abobuvunaanyizibwa bonna baswanawo lwa butwa. Mwe abatavaayo okunoonyereza obutwa buvaawa, anaabuleeta obutta abantu bonna bafa butwa bwe bumu. Organize simanya omutima gwayivunze, simanya ekibumba kyayonoonese, simanya biki. Body organ failures. Abantu ne bafa mu ngeri y'ekyoyonoonere. Kati eno y'enkola empya gye mwalese y'okusaanyaawo bannayuganda. Nayo tujaanirize tugimanyiire. Kubanga ey'amasasi yatuwaawaza ne mulaba ng'ebalabisa ne mugijjawo. How lucky can a Muganda be and Ugandans at large when Museveni is still in power? How lucky are we?